Infomedia yafetu kusensonga anti nze anko banfanana teka ntu batulowooleza omukadde yajja n'atugamba yanangamba alina omusajja gwayagala okunyiga naye omukadde simumanyi sidanga mumulaba ezo manyi nalabanga ezo sente za kulya ne mugamba tusobola kuba omuntu waviridde eri yonna ajja akikugambe ye boteeka omulabikidde ng'omutemu ne mugamba ajja tuwa obukadde busatu naye nga nze ensaaga omukadde n'angamba ngenda kusooka mbaweeko akakadde nga tannakimaliriza nga yakutedde wano najjayo ebbaasa yampasede nezikwata nange omulaga nti tusobola omulimu nebitayo abanyiga bange abalala babiri ne batuula ne mbagamba yanti tugenda kukola muzeeyi alina omulimu tago tugenda okunyiga biki agenda kukomawo ku Sande n'agenda ne tuseka ne babbeyi bange nabagamba ne kati mwana nfaanana ntya ninga mutemu ki omukadde simumanyi kigambo kyaŋŋambye olunaku lwe yatulaganisa twali tuli awo ng'akomyewo atugamba yaŋŋamba Kyali avuga booda ayagala muwala we naye yagala tumutuge tayagala Kyali nze sitanga ku muntu ng'ayagala kutta kumutta. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Quest before media tugusa ensonga kitundu kyaffe kya kubiri tukyaline Sonko abasinga tuwamanyinga kemikani chemical fad era chemical deliver what era chemical liva mubiri ebintu nali nakola ghetto nga ntundo nga omanyi ba ghetto yuti abasinga batunda busada high grade biki je mirimu gyaffe gisinga obusada buno bamuntu nga mu bujjawo abusada obutunda tubugula kuba babulima tubugulanga. Okay, kitundu kya kubiri tukumyewo n'embozi ya Sonko katusolente ekitundu ekyasoose wakifunyemu ebyokuyiga andi gwomuvubuka ali eyo wafunyemu ddala omulamwa nti essaawa zino tukwetedde Sonko kubeera nga akola byayitamu naye nga talina kyalagawo kuva eyo nti gwasubira okubiyingira oba birimu otereera abantu bangi abali babaddeko twakyazako akabantu twakyazako ku bamitani amuza twamukyazako netukyazako gali bamita black akundi ani Snake ulamuguddako Snake Snake nali muwuliddeko anko nomulabako. Omulaba waji era Kampala Road anko mukomera lyennyini Snake omusanga mukomera ne mukomera nti ombuuza we namulaba ne mukomera kati naye yalokoka anti byebyo anko omukasita weezuula kasita weezuula ate naffe twezuulidde ku bantu nolaba omuntu kati ffe ayini atusikiriza nnyo anko kuba ffe abayimbi batubbisanga bubbisa n'ogenda katolanga enyambadde kyeyini zino nemuzikwata nga omuyimbi alina ozambala sijja kuboogera nemuzimutwalira lwagenda okuyimba lwabavimbisaamu n'abagulirayo akagatto webigwa n'abalaba bulabi kitegeera naye omusajja aliyeni abaana bali wuwe basiibaawo ogamba eri eringa famire ku street abaana bonna wali sigamba nti okonkona asanya omulaba lwagenda kuyimba otuuka wali obanga atuuse ewaka buli omu akola kye kyayagala bali mu life ate agenze abanoonya nti ono yali mubi n'amusembeza n'amufuula ekirala kyonna ate essaawa zino wekibeera nga
yali mu kubonaabona tulaba nga tekibeera fair. Gavumenti eraba bulungi bw'alina eri ggwanga ddala ku sayidi y'abavubuka. Ate kyakulabirako ky'amaanyi ennyo ku bavubuka. Oyo omusajja Alien si mubbi. Alien musajja bavunaanyizibwa alina ebintu bye. Alien ku ddala lyaliko singa tabonga naffe anko. Osanga abasajja mubalabye ayaniriza. Abasajja mubalabye abavudde mu ghetto mubalabye abafunye ku buyinza obw'enjawulo bakumibwa tusana mutuukirira. Oyo omusajja ku bantu abamulwana ne gavumenti yandibaddeko sayidi yaffe. Negamba nti oba kino kyabaddewo Alien bamuyite bamubuuze ne bamuyitirawo namutwalirawo oluzira kumusalako nviiri nga gamba nti abakutte oba nkyogere nti abakutte kayayeyaye. Nedda anko obusibwenkanya abasajja bakoze ebikolobero mubamanyi abasajja bassa abantu bakoze eki naye fe bennyini fe abafiiriddwa ekyo bakimanyi era bakimanyi na ku buli kimu naye batugamba nti bamutadde kyetannamanya era poliisi ekyajjudde wali eri poliisi ayagalawo ki kati baagala abanyiga bakole batya oba bo teeka ne poliisi enyimirwa nnyo emisango ng'abantu baloopa balaba abaana nga bateredde kibakosa okimanyi osobola okukwata anko omubbi n'omutwala ku poliisi nokankyogere basobola okukukwata nti lwaki omututte nga gwe omututte olwakubuza omuleetangaani ekitegede wandituyise neffe netumukwatira netumutwala ne poliisi enyimirwa nnyo ng'emisango weegiri kati omusajja waba atereeza abantu tekibasanyusa kubateeka fayiro tezibirayo ez'okuloopa ez'okukolwako nabo babanga basirikale baggwanga manyi baweereza ggwanga omusajja yitagana security oyo kuba entalo zaalimu z'amaanyi. Anyway, ekitundu kyakubiri atuteekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings bakulita amasooka blankets duvet covers butimba bwa nsiri bakwadde bali paka iwo ku mulyango ate ne bannaffe bakola kanana mouthwash bona wenna atawanyiza n'endwadde y'akamwa kano kavaamu akaswa kabi wasanya amanyu gavaamu otusaayisayi gakunyenyera amannyo sanyusa kanana nana kano ojja kasanga ku Braga shops ezikuli okumpi neze pharmacy webala ebicupuli abantu bangi abazze nga bacupula kanana kalina ekigambo nana bakinyigiramu mu kakibe wakati tuli maaso kitundu kyakubiri tutunulire nga tuziwo kati n'ennyeeri mulimu ki wali ogenzeeko nga gw'amaanyi ne gukulemerera ogenze n'amaanyi omulimu gwe tugenzeeko gw'amaanyi kyali wange bamutomeza bula atono bamutera okumutta gwali kutulemerera eyo kyali yali mobile money mobile money baba ne ssente batambula ne ssente ate era omuntu akumanyi yakutta oli yali kyaliiwe nnyo era natugamba oli kyali abeera n'obukadde 15 buli lunaku n'okusobamu ng'agenda yali akola mmengo omwo mu ddwaliro kati nana kyali wange bali bamuyita Bamba Time yafa bambi Musa yali muyaye w'ekibuli eyo yalina piki n'omulala twali basatu batubalira omuyaye yavangawo ssaawa 2 kati oli kyali yali talinnya boda nga tambuza bigere kati kyali we nga yali tali mulimu ayamanyi nti limulimu abanyiga kyakuliita peesa ye wakufumita nambokalambalirawo nze nga manyi Bamba Time agenda manya limulimu agenda mufumitirawo agwe wali eri tumwambule yalina kasaidi baga nkayambadde tumwambule akasawo maama kyali yamukuba epeesa kyali teyagwa yatagalamu butagazi nakuba endulu ababbi maama nyabo okuba nga ono Bamba namukwata obulaga amukwata America nga jukira yali ku main ono yali amanyi agenda amukuba eggomba akalambalirewo kagenda tumwambulirewo nakubukira ndigi kyali bakwenda abbula ne batusalako ngamba kyali wange tumalewo mudongo mumuveeko ono ye nasigaza ye nalemezaamu agala ku ambulansawo netufumita ababoda batukuba ebyuma anti anko batugoba okuvaawo kuba twafumita ono twamulekayo ye mabega Bamba Time nze nelimulimu twafumita
waliwo Uhuru we yazimba Biden waliwo bitooke nga abasajja bavudde ku piki bajja batugoba bugobi nga tawe abasajja okukwatako kuba kufa sente zatulema nga ugambye nti omulimo gwatulemerera twamalayo anko mpaka eyo munda twayitamu buyisi tebatukwata bambatami yakasawaako bambatayimu bamutta kwolole nyini bamutta bamulinyisa piki ababoda bamuyitako ne piki ku lubuto aboda balina kasaba kuba ne bakunafuya bala gye bakuvugirako piki ate baba bagiyisa wano aiza gikuyisa ku mpira gw'emaaso nakuyisako gw'emabega ate somu onabala kayitawo n'omulala aboda bakowa obubbi beekyawa ate nga bagamba ababoda basinga be babbi ababoda babbi nnyo ne mulimu ate omubbi yakuba omubbi SB4 omuntu omubbi tasobola kuba mubbi era omubbi yakuba omubbi naye ne mu baboda bennyini ababbi mwebali n'abatali babbi abakola ebyaddala mwebali balingira avuga piki wamanga mu jaamu afuna customer amutwala wafuna n'essimu ey'okunyakula ng'agitwala nga byombi abikola ne customer nyini we yeesula bana abakazi adda ina bamutadde nga kasaba agenda nako abo nabo mwebali ate ababoda bamulinnya mpaka we yafa kwolwo mwaziika nze saaziika nali ndidde ewa nga ndaba kasatiro kuba eyo firimu tatugizanyidde kumpi naye tebajja tubeera bakuli tugenze Mmengo oba okategedde naye akalinga akasima tebamutegeera bali yavuddewa jukira omuntu we bamutta bubanga obubbi batwetwala nesola mu mokyale oba ontegedde kati tebatwala budde bwakola ki oba bakyakunoonyereza tebono yadde n'abalala waawa yafudde poliisi enyumya nnyo okusanga omuyayi nga yafudde okusinga nga mulamu bawuza omulamu ababonyaabonya ate tunamusirako empingo tumukuume mumutte busi mutuyite tutwale mu mokyale batwalayo nga basuulayo bagamba nti omubbi tebatera kubba mu kitundu kyabwe mwennyini omubbi talina bwatabba pozina tebamusomedde mulimu omubbi talina bwatabba okiraba kulaba bba waali bwaba walina bwatuddeawo n'oli oli agamba gundi si yatutte ekyange naye nga bamulaba kati oba tomulaba nga wabeera nga abeeraawo omubbi abba ne neiba we anko ffe tubalina bakyali baffe nga ye twabalina bakyali baffe nga ye apangisa kikomera mwena n'abaggula abalina mugenze kukola aba ne masitaki najja n'abakuba mwena nateeka mu luumu ye ontegedde kati tasobola kisuubira yatukubya ali luddawa kati oyo ababbye wakola ki naye aba abeerawo awo ababbye omubbi buli wamwabbirawo anko guli gubanga muzimu gumwambala bwambazi walaba ekintu kibanga ekitambo ne kimulinnya waliwo abayimbi bwe mwakolanga nabo nga babatuma ebintu gyebiri ebintu gyebiri binyo mu bayimbi abayimbi bagalanya ebintu ebyakabya tebagala kusasula tebagala genda kubigula gye babigula ddala chaini nga olaba zino zenyambadde ekyo gyo wazijjawa zino zonna zeegulira anko kadde chaini nga nyakule teba na looko nga olengere no looko eba yakutuka kuba tuzirya buli mu kusika osanga bade mayinti nno oli omusanga ajambadde sigamba nti yambulamu kuba kuzinyakula ogikwatamu bukwasi ogikwatamu bukwasi n'amaanyi n'okutula n'osika looko wano n'ekutuka wano n'enaaba kati zino nazigula ku sente zange era konna kutereera naye oliera wandaba yeewuunya bino twabibbiranga bayimbi besajja kwogera naye alien yesaawe na nekyeyinyize zayina abaniga bebe bazikuba azibawa ne bazambala bwambazi nga tebazibbye ate nga tabeeraliikirira kati omuntu ng'oyo anko n'ogenda ewuwe ne mulira ku sowaani y'emu naye so zino ng'ogenda n'okuba n'oleeta omuyimbi n'ayambala oba ogikutte ku kivvulu akuwoleza ye munene sijja kwogera nga ye boogera kuba we naayogera mujja bategeera naye nga akulaga ne ssente kati kyeyininge ne wogiraba anke eri mu bukadde nga buna eno omuntu ng'ogimuwadde nga muyimbi mu butuufu nga kimanyi obeera ku gaali ye aba alina okuwaayo kale oba akakadde naye aba ayagala kuwa emitwalo 2 bwakuvimbisa nakunyumiza nti nze okutambula naawe naye nga mu abakuba abantu nkuvimbisa mba nkuwani nkuteekayo
kino akuterawo embeera nagamba ebigambo nga utakimuwa olaba oba omuzoleeza naye nga naawe era bakunyigiriza indirect netwafuna omusajja waffe akute ku baana abaana abajjeeyo buli kyawulira nti kino nakola ekyo kati tunajjawo omusajja omulala afaanana ng'oyo abaana baali bagweredde mu politics bonna anko SB4 nga buli mwana akugamba kimu nze ndi futu soja buli ghetto youth tokimanya ekyo era nebuliza gavumenti nengamba gavumenti ba ghetto youth mwabasiba bona nga ba people power ba futu soja omusajja wuno abaana abajjeeyo bavuddeyo abatadde mu bibye ate gwe musiba akyusiza abavubuka akyusiza ba ghetto youth akola ebyabalema ate namwe mulinga abatagala nseeterere kati ankugoloza ensi ebe neterere etya nga bagitereza bye bakola bwe batyo gavumenti balina kwetereza naye nga anyway tudde ku mu bivvulu ebivvulu bino mwabirumbanga ebivvulu anko twabitambuliranga mukyogamba basi ya fire base yajulanga bayimbi o basi sijja kwogera bingi anko gwolaba nga basi aliyo gimanyi nagiwulirako nze nakyali wange yabanga ku Bobi Wine nange sijja kwogera bingi akafa Black Ice naye afudde nga masiikini gwemanya basi zajulanga baniga abanyiga bebyo ebiseera nga mubeera ku bayimbi oba muli ku Bobi Wine kuba be baaliwo sijja nze kwogera ki oba muli ku Chameleone naye wabanga n'engoye ennungi naye nga zibeera wadde obbigo osula ku street okitegedde musula munonya kubba abantu enkya mugenda ku galooli naye nga naye amanyi muli babbi tasobola nabbawo advice nti muve mu kubba bye baagala nogera ne munyakula obusimu eyo ne mubukwata eyo mumavako gaabwe mu bivvulu ne mumutemera natwalamu byayagala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati omusajja uno yayagala mirembe agamba gundi yali mubbi nti aya osobola okukola kino bwekine bwekiti yani osigala ng'okyali mu ghetto nekyo kiba kitiibwa anko okubeera ng'okola novaamu eri embeera kati abanye abatwagala ku bayimbi abo bonna onajja nakulaga nti okubba kibi nonagula ebibbe onakulaga nti kibi lunaku ki akabanga kamaze ngo bivuddemu oli okufunyeko ku mbeera enzibu noganga kambiddemu onasinga okufuna embeera enzibu onagamba yonava mu kukomera nga sisita wange ansibye kuba nali namanyire okubeera n'akasente akasente kali akamangu nti gomanyi buli wona mu jjaamu olina okukwata bwe budde bwe namala eri ewaka nanyigirizibwa nnyo nga ndaba embeera sigisobola paka we navaayo era n'enziramu ebyo katugambe nti essaawa zino osuubira okubiddamu tekisoboka kuba sente zinasooka okukwata ennyingi nazikwatira mu mbeera y'obubbi omulundi gumu sizikwata nk'ebbanga lyemaze nga nkola nzize nfunafunayo buddiru bwange nga bwomanyi ebyokukola ebyalaali nga nzija nsonda busonzi sikwata nko ziri twazikwata babiri nezaali 37 oteeko ne kali akanaana ntegeera anko sizikwatangako naye ate nkoze ebyamaanyi mu zino z'ensonze nga nkola okusinga wali anko zimbye ennyumba yange na bubizinesi bwange nkozeewo essaawa eno gyenere obulimu butambula era bwe bumu ne ku busente obunnyambye nti nkuba essimu ne ngamba omwana leero wakoze otya nti bwe nti nteerako bweziti ontegeera anko sirina bwe neegomba banalaba neyongera kwekwata nsobi ne ngamba singa nakolerawo
singa nabuuka nenkolerawo nze nasangako omwana bamuyita Timo nabanga naye mu buyaayi abeerawo nga ku CPS ku Pine batunda emmotoka awo emabega awo abamanyi Timo bamumanyi essaawa yonna n'emmotoka nga 3 ne nalaba esooka 3 njogedde nyingi ayina bondi yiye nalaba esooka nga manyisi yiye nga nvuzzemu yansanga ku street naye we yantwala natya yakola bukozi ate teyasoma kati nze bembikatakatamu ne wana wendi nebaza Katonda nti era siri bubi naye ng'okukola tekulimba. Essaawa zino singa osanga gwe bakubanga ava kubba kikyosobola omugamba? Bansaba Katonda awo ne baleme kumutta naye nfuna kyansera emugamba banjagala mugambe nti ebyamangu temuli kirimu kubanga tusaba bipulaningira gwoboolaba ngaekyagenda kuggwawo ate nga biba byamaziga gwokitutteko ogenda n'okuba omuntu atomena anko ffe tukubya abantu nosanga omusajja ng'akutte sukaali n'omugaati kitegeeza atwalira baana be alina kye yakoze noveri n'omukube nga tonagwa n'akalambala gwe n'omukwata mu nsawo n'omugaati ne gwali ne sukaali n'ayiika naye twagala kumanya gumanye embeera oba otuse ku mbeera ki wali okubyeko omuntu bwatu nga talinaamu yadde 10 segumu 2 anko nebanga loozi segumu 2 naye nga terowoozera banaye munansira tulina okubyogera ebyadde byaliwo ate nga n'oyo gw'okubenagwa n'omukyambu wange ali ate oba omuvaamu ng'omukuba namu ekigato mbulwaki otambula tolinaamu gwe mazi mu bulago ng'omukuba namaawe ekigato mu bulago lwaki otambula oli bulaasi naye mu butuufu ng'omukubiraki waliwo gwali okubiko ennaku nekuluma nodduka nogana naye banaye nkoze kyaki anko omunyiga talowooza ku ebyo ye ekimuluma nga tolinaamu waba ayagala sente aba ayagala sente ennaku tekukwaddangako ennaku ekukwata omaze bivaamu nolowooza byewakola nze anko bate nange banziba kamwa koogereyo bagenda kikubuuzaako baali bakubbyeko banzibye emirundi mingi ate omuzungu ali mubbi ate aba alina obusungu bungi ng'akoze ekikye naye nze mbadde nvanko naye neŋŋamba nange be nakosa bangi oluusi ne Katonda ansasulira wano nze banzibye emirundi mingi naye nakyali wange lumu yajja okunkyalira eyo yali mubbi nze nga nteredde era embalala naŋŋamba mwana esite bannoonya mpayo akalimu biki mufunira akajjobu kyali namuwa mu kabaala akole yasaba abantu nga 8 essimu naye nga buli omu akimanyi tano bafaadi nagamba SB mpa ku simu yonkubekwa nabanga dda wali ebbali n'asaba omulala zonna asaba simaati simu 8 n'afumita embandi awo faadi emusaalibwa nti yatisoya ansabye esimu yange munonye simanyi waali oyo agenza owokubiri emusaalibwa bajjanga 3 omutima ne gunkuba nemmanya nga kwaba bawezi nemmanya gulozani yalugwamu nze ndi muyaayi era abo abantu bebali babandaba kyenengenda okuya kye nabagamba nafiira emitwalo 8 anko nabagamba sigenda kubuuza simu ebadde ya mmeka nze bwe ngenda mu emitwalo 10 kati awo nemba kubaniga kubatwala wenkolera akatata wokakasiza alien nti ogendayo nga akulaba nenaakusembeza ate abasajja balina bye basinga okuba abazibu anko kuba kati ffe bano betunyumyeko tebana kyasobola kukola abasajja balina wali eri be basinga okuba abakambwe ne bonna bakuuma empisa kati bagala ensi bagala etambula etya omulungi bagalani oyo omusajja bandi muyisenga buyisi anko ne bamwongeramu ssente ne bamugamba oba bagetoyo ti bakolereyo garagi oba bakole bwoti kubanga abaana abalina ate batugamba nti abavubuka esiranya bebakulembeze benkya oba byakyuka batugamba abavubuka bebakulembeze benkya bonna alina alina bavubuka ogenayo ku baana naye abaana SB4 kati nina abaana 2 omukazi ali lubuto nina abaana 2 buli omu ne maama we naye kati waliyo omwe ali lubuto olwokubiri agenda okuzaala omwana owokubiri bano abaana bo mu kubakuza ogenda mubakolera kyokuba obutayita mu mbeera gye wayitamu nze abaana bange saagala balabe ebyendabye kuba kyenkulembeza entala gyensibira bageto yoti anko tukole nnyo
kubanga tukolenya abaana baffe baleme kulaba ku bulamu bwe talabye kubanga ffe obuzibu obwajjawo ffe twazaalibwa abazadde abaavu tujja tukulira mu ghetto tubeera n'okwegomba ennyo ng'abantu betubeeramu babi netugenda tukula nga tuli bwe tuti nze essaawa eno omwana wange njagala afune ku obulamu abaana abalala abazadde abalina ku ssente bwe bafuna nze omwana wange saagala abeere mu byenda bye alina okusoma anko omwana wange alina okusoma alina okujjanjabibwa anko ffe tulwadde n'omira panado naye nga si bwe bulwadde bw'olwadde bweyiwona agamba nawe panado naye nga mu butuufu panado yajjanjaba omusujja kati nze nsaba Katonda obulamu bwe mbaddemu abantu batukubye anko tubbye abantu nobba akumanyi nobba atakumanyi olabbyeko omuntu nga mukwano gwo ng'akumanyi ng'ova ku sisitawo si omusi babiri nakkuba si omusi babiri ate abo abasirya bazadde bantya n'okuntya nga beewuunya bwewuunya kweri nange kitegeera anko kategedde omubba nakoza nange nakubuza nange onzibye nga tutudde wano nga nageze nesente nezimbula nekugamba nti SBF sokumbe kusimu yonkubeko nga ogambye oli kye yakola nogimpa ate ze tengera neyitula nenkomawo nentuula nombuuza nekugamba mwana wampadde eki nenkuteerako eri mwenye munyiga osobola omuwa ekintu nokimubuuza nabako enzita gyakuddamu otaddamu okwogera okimanyi ate okimanyi tekako ka face asobola okukyukira nga takukubye jasi nakubuuza nakugamba ompadde eki gwe mutuufu n'olaba nga olemezaamu ng'olina kumalayo obumazi kati ebyo bibaddewo ate ku babboyi baffe abo babboyi baffe abatali bayaaye naye nga tukuze batwala tubonga nabo n'ogamba naye kamulage ku mazi akategedde anko bano abeeyita bakwano b'abaniga baba ku kituufu nosanga kati nga mumalungu nze kyali wange nnyo niga kyali bange nnyo baba katuufu mulimu abantu kwegamba ye omanyi si buli geto yoti mbu olina kunwanjaga ate si buli geto yoti tolina kulya mayirungi tikwe kubeera geto yoti kati SB4 oli geto yoti okitegedde onenjaga oli amayirungi naye oli geto yoti onakye olaba mu bageto yoti ate ofuba nnyo okulaba ng'ojjayo eddoboozi lyabwe eri abantu obalage nti si kifaananyi kibi eri abantu naye just beetaaga buyambi oba ontegedde SB4 kati bageto yuti bangi mulimu abantu baba banyumirwa bunyumizi nga nalaba ku bavubuka nayamba gwasobodde okuyamba abaniga batakwayita ba anko era gwe obeere nga bakuyita anko manya bakuwa kitiibwa natukawo nagamba soka omwesiwani y'emmere oli noli muwe bagamba anko kyekimu kwe kugatta abaniga kati si buli geto yuti balina kunywanja geto yuti kwekuba n'omutima ogwa geto gwagaliza abaana babeere bulungi si buno busada simanya mbu nunkubwa obusada ndi amayirungi okubwaki tisina gwe toli geto yoti nedda okukubwa oba okubwa bibyo nagendako mu dipo za Makerere eyo Kawempe waliwo balina guide muyimbi amanyabo bamuyitaani alinayo n'ekivulu mu Desemba banengenya lyenvuddemu Mark Diabani omumanyi? Mark Diabani mumanyi naye ali Rofiti talina buzibu yali wa Taafa sinze kubeera nnyo ne Uncle Taafa oyo awo alindako nga ku barakisi ewa Kisekaawo Taafa abadde abeera nnyo Taafa yali muntu? Taafa muntu Taafa Empire Seka Mustafa musiraamu nze gambe ndi muyaye anko ate abayaye manyi bayaye bakulu era oli mulabo ojja mulabo ofuna obudde oyitangayo Kawempe musajja mulungi nyera Mark Diabani ye muyimbi geto yuti talina buzibu tali mu byabufuzi omanyi bageto nyanyo kino kibagambe mwana muve mu byobufuzi oli takugamba kwono mbono mubi kubanga naye era naye si mulungi just gwe gwaleetera ebizibu gwe ebyobufuzi yekera gavumenti emu yawaletiyo ogikyose naye ebirala biveeko okitegeera mujja kubeerawo batukubye anko ffe tukuze seminti kwe tuwonera olina kwebaka ku seminti nga bakubye ebbatuuni nze buli mwezi gw'omukaaga nti nemala weduka omwezi gw'omukaaga batuuni zolaba ezo zittuka abasajja batukubye tuwonye buwonyi mu Katonda atuyambye
kati olaba omusajja nga avudde mu butuufu akute ku baganda baffe abasikayo mu ghetto abaleese ali enesayo nalinawo ennyumba ejwa ku kibira bogimanyi anko SBF enene esooka bangalo erimu deeka z'abaana abo boolaba ontegeera anko yabawase nayo n'abaana balawo zikyati nagala nayiwawo bino bikava n'abiyiwawo wali sente za kibanda nakomayo kawungezi n'abeera wali eri yabaterawo wifi yabanyumisiza obulamu n'abalaga namwe musobola okubeerawo nga musireyinga ng'abalala bwe babeerawo nga tatute ku kya muntu gwe naye SB4 teweewuunya okuyamba yeni yabbye essimu kivulu kyali owulidde nga ate nga ku kivulu kwe kusinga abantu awonanga okukosa akategeera tabbiranga ku bivulu kubanga abantu bajja nkulya siti baba batamire n'okutamiira oleme okubbira ku kivulu abayimi batukozesanga oyo mbojjawano ku makindi webale nnyo abayimi batukozesanga kutubbisa mu bivulu omusajja abaana ku bivulu babeera ku security tebakuba abantu bebavaawo ne bagenda bakola emirimu gyabwe n'asikayo n'abalala atambudde gete ezisinga Scorpion Shaboy omulaba anko Scorpion adali n'abaana basonyi okyogera kino kubanga ne DPC odi Kampala akimanyi esawe nakubira ku scope ngayina kyayagala namugamba aliwo abaniga bakoze bati banoonye wangamba abaana baterera embeera wetuko kutuukirawo kitegeeza waliwo okutuula okwaliwo bageto yuti oba ontegedde anko ne security okuva ali niwe yamusayini yabba naye kati wakubiri wali eri scope alina eggaali esinga amaanyi e Kampala awo kubanga Scorpion wali awo yayimbe nali ni kolabo tata we yali meja nze nkulira wa Scorpion awo baku tata we yali mujasi yakakana gezaako kulaga nti awo wonna abo bonna n'abaana be bakulira esaawa eno bakozi nenge mabega ko byadde ebirala sijja kubyogera biwadde ebirala otunulira face z'abantu abantu ogere ntya ngolaba tebasaana kukola ninga ate olaba yali mu kukola ate abantu bayigo tujajinga bageto youth batwesiga oli mu butuufu akulaba n'agamba nowe namuwa omulimu tagenda kunkuba banaye gye bali bageto youth abako otwala ebintu by'abantu nga n'okubonabona babonyebonye nnyo anko nga olaba kibanda bayinaawo talina anko balaba banaye beekyaye omwana yakubiya ebyuma emikono ginogolooza gamaanyi nakuba ekyuma mulabidde erinnya bannaaye linvuddemu aleka nga wamuguddemu era abadde agamba dagana kwebaka wansi wa bbaasi era tusaba bakuumaddembe omusajja oyo bamusonyiwe kuba bwabadde busungu obusungu busobola okugamba taatawo mutata ajja kutemaatema naye nga tosobola kati abapoliisi abakumi b'eddembe bebazeeyo abatuzaala ffe tuli bavubuka ate mwatusonyiwa oli ku bye twakola mu mbeera y'obubbi n'ebyaliwo ne mutatukuba amasasi kati tusaba nene embeera yali ne gyakola mumwanirize bannaye mubeere mabegawe ate ntalina kukwatibwanga mu nnyeera kujja kuyolebwa buli ddakiika emu embiri muzisazeeko mubanga namwe abalina kye mwalidde okitegeera temutunafuya abaana muleme kubajjukiza bye bakolanga edda kuba bakyasobola obikola sibalagira bikola wabula njogerako bwogezi kubanga zinange mpulira bubi anko zino enviiri zaffe tuzaagala abaana abasinga bazisazeeko abaana abasiga bonna bazigjeeko mukuta omukulembeze waffe mumukoze bye mwagala oyo omusajja alwanya nnyo okujja abaana mu byobufuzi naddala mu noopu gavumenti bandibadde bali mabega waaliyeni nga bagamba omuyayi oyo abaddewo atya n'okusigala nga yimusa abavubuka bamalala esaawa eno yamutwala Dubai mu kuzanya bikonde aliyeni nga mwenyini aba gavumenti anko ffe tuzanye ku bikonde temusapootinga abasipoti tetulina sapooti yonna waneeno kyova ababokisa babba nnyo manti bagamba nti omuzanyo gwa boxing gwabayaayi omanyi kibaleetera okubba wano ebikonde ebya wano tebiriimu ssente ate omuntu agenda okuzanya ebikonde ayagala ssente ate gavumenti ebiwagira kati oli alaba asobola okukuba omuntu n'akalambala n'amugyako by'ayagala ekyali kirungi babokisa gye bali abatabba n'ababikola gye bali naye nga gavumenti esanye sapootinge abavubuka anko olaba omuntu nga ku mupiira simanyi lwaki webale nnyo neweesanga ng'omupiira baguteekamu billions and billions neweesanga nga katebereza tutunule ekisaawe kya Namboole kitemagananga mata naye ojja kusanganga nti obazanyira ebikonde wano erugogo simanyi sayansi kyali awo obale kukyogerako anko
ekintu ekyo bakimanyi obudde ng'ate bageto yuti abasinga bazanyi ba bikonde ekyo tebageto yuti kuzanya ebikonde ebyo batebagala genda kubba jasi ye walaba ebikonde alaba ng'asobola okukola ki oba n'abeerako watuuse eggwanga lye ng'akoze eki ng'azanya ebikonde bye anke ebikonde ebyo okubimaintaininga bitagwa okuliisa okufuna amaanyi tolina kulya bubi kati ebiseera ebisinga babokisa abo tebali bulungi mu ngeri emu oba endala bagezaako tambulatambula ku bachairman abo bakansala biki basabe ku buyambi naye omuntu obuyambi bwagenda okumuwa agenda kumugulira giravezi azimuwe ye aba ayagala wajjeewuwo ati semweyonga ne kakyataano omusapootingemu wano amanye nti kumakya we namala okubuukabuukamu ngenda kulya kawotameloni nje kumangada n'obuugi nnyo ku juisi nanjodi musasule kati omwana agenda nakola ettiizi alaba gavumenti terina kyebawa omuzannyo tebagufaako ate n'abagufaako bennyini basaliriza nagamba wanze ngenze ku street ogenda okulya nti kati babokisa twasanze bokisa gundi kyovola nti abaana ba street abasinga baba balinamu balinawaaka webale nnyo kubanga obudde babumala mu jimu abasinga mulimu n'abagala okukola naye abasinga gye bali nga babumala mu jimu ate nga tebagenda kubba ne basanga embeera banyigiriza ate alina n'ababokisa beyajjayo Malala ndowooza omulaba championi Malala championi Magumba webale nnyo Magumba Malala kubanga Malala ali eri yagenda kati championi Magumba yaliwo ne championi Magumba naye mu mulaba webale nakumwogerako anko yamujjayo yambeera emabega anko kati omuntu bwatategwe mulwanisa gavumenti gwe badde manyi bebeyagala anko Kwesi before media tugusa ensonga nga tuwumbawumba olowooza Uganda nesobola okubeerawo nga terina bagato yuti webale nnyo anko ekifuula ekitundu kyonna okuba ekyamaanyi kakibeere kibuga bageto yuti ewantu watali muyaaye tebaba kibuga tebaba nkulaakulana ate obuyaaye banayekano mu nkotinge bulungi obuyaaye gwe kubeera creative weki bayita obubbi n'obuyaaye byawukana aliye ni skini muyaaye ne si mubbi ategede anko abamugezi omuyaaye muntu omugezi asobola okugenda n'agula empale 15,000 nagisalaasala nagifuula damage nagikuguza 2 ontegede anko buba buyaaye si bubbi aba takubbye kati ye musajja oli kati bannaaye eggwanga terisobola kubeerawo eyo teriba ggwanga kuba ne mu America gye bali teriba eggwanga terisobola temuliba naye abaye mubayambye mutya babeerewo nga ne bannansi tebakosebwa ekintu kyebadde bakoze ekyokwata omusajja kino kankyogereko si mu bubi kyabadde kibi nnyo era ntwadde bagenda okukosebwa kubanga anko obadde osobola okusanga omuniga n'omugamba nga munyuma bya bulungi nakola ekibi kuba yaba alina obusungu bwe n'omulinnya ku ngatto nakuba n'ogwali n'okalambala weba n'ekisungu naye ekisungu kyaki kya mukulembeze waffe omukulembeze waffe bamukwate bulungi bamuwe obuyambi obusembayo okuyamba ne baganda baffe abalala ate si kumulwanyisa kumunafuya kyebaliko kyebaliko kumunafuya anko ekirala bwebaka kiba osobola okuweereza geto yuti ali eyo geto yuti andaba muganda wange bageto yuti ebyaffe mubimanyi twagala okulabika obulungi twagala okubeera n'abakazi abalungi ennaku zino sijagala twagala osula muzikaji ezimalayo 5 tetwagala kukola twagala nnyo twala ebyamangu essaawa eno abantu bakambwe abantu baavu abantu balina obusungu bwabwe bagenda kukwata bagenda kukwokya bagenda kukuba bagenda kukwokya ebyamangu temuli kalungi kalimu abantu gye bali abagala okukozesa bageto yuti hamu gyali awadde abanigaawo emirimu nze mbalaba b'ogutu anti kati anko abasajja abamu besogeddeko bali ku hamu waliwo ogutu waliyo foxi bonna waliyo sempala abo nabe nkugamba nkuzembala banagambye anko nze ndi muyaye zamaani siri muyaye wa 2000 abo nabe nkugamba mbakuliddemu
beba kudya security ya hamu okulaba obulabi ng'otambula ng'osala ekkubo nga wali musazi wa nsawo bakwatirawo bakuma mulimu gwabwe kati tano bamasita bonna baatuula wansi bali mu kola alaali kati gwani ddogo gwalowooza nti ogenda kukwata bintu bibino tobyambala gwolowooza ndi mudongo bikubamu buno banyambadde bulabe anko bino bakuwerekerawo nawe oyita abaniga namba kikubuuza nti gwe tebakuwerekere kati anko sinasobola kumperekera kubanga nze nange abandaba bamanyi nange ndi kizibu ku saidi eyange sikosa muntu mu bubi naye pozi omuyaya azaalibwa jjojjoozi nga takumanyi ate bwe balenya yasobola mukwatako ekimutuka kwakiraba naye nga akatalekeka tukole twezuule nona kyosobola okukola ttaano wange kubanga eno ensi yayaniriza bageto youth mukyabira ku studio takirabira ku alien yavayo n'alaga bageto youth nti studio esasula era n'abantu ne batandika okugula omuziki gwaffe abantu batwagala golowooza abantu twagala beewala biri nti twabatulugunya nnyo nabo batuwaayo omukisa kati ttaano mukole mwezuule nona kyokola nze ngula scrap nandiganye okwogera nti kinswaza ngula scrap naye nkola esaawa eno ndi naze kulaba musajja bizinesi zitambula kyali wange funa kyokola weegatteko abalala bakuyambiraawo akati nkabadde nirabidde waliwo byetuwulira nagamba nkati nti omuntu tugeze nti mugagga ng'alina omuntu gw'ayagala okuzikiza basobola okujja mu geto nagulayo abaana nga 3-4 naye mugende muzikiza oyo oyogedde akantu ako ngenda kagamba akantuukiddeko mbalala anti nze anko banfaanana nti ate kantu batulowooleza omukadde yajja n'atugamba naŋŋamba alina omusajja gw'ayagala okunyiga naye omukadde simumanyi sidanga mumulaba nze omanyi nalabanga ezo sente zakulya nemugamba tusobola kuba omuntu waviiridde eri yonna ajja kikugambe ye oba oteeka omulabikidde ng'omutemu nemugamba ajja tuwa obukadde 3 naye nga nze ensaaga omukadde n'aŋŋamba ngenda kusooka mbaweeko akakadde nga tannakimaliriza nga yakutedde wano najjayo ebbaasa yampasede nezikwata nange omulaga nti tusobola omulimu nempitayo abanyiga bange abalala babiri ne batuula nembagamba ya ntugenda kukola muzeeyi alina omulimu tage tugenda okunyiga biki agenda kukomawo ku Sande n'agenda netuseka ne babboyi bange nabagamba naye kati mwana nfaanana ntya ninga mutemu ki omukadde simumanyi kyekigambo kyaŋŋambye olunaku lwe yatulaganisa twali tulyawo ng'akomyewo nemugamba anko twongereyo bongezi ku ssente lwe tugende awo yatwongera 6 ne tugaana okugenda twakalya mmekeezo kamu 6 we yakomawo ku lunaku lwe namuwa anko we yakomawo yatugamba naye kyata mugenda kukola mmwe nemugamba anko kabana kabatuule ku piki kabatule ku piki tugende yatongerayo 10 abaana 3 piki netwazira piki netuzaawo nemugamba muzeeyi tambula tuve mu maaso ndidamu nenkulaba yali musajja mukazi yali musajja mukulu nga mukadde nga tugamba yaŋŋamba kyali avuga booda ayagala muwalawe naye yagala tumutugeta ayagala kyali nze sitanga ku muntu ng'ayagala kumutta bino byekunyumiriza bigamba maaso ga kamera nze sitanga ku muntu anko nzibye naye sente twazirya kuba yandabanga mutemu twamulya kumpi kamu 9 kati nga muntu gabagamba okutta ye mumumanyi tetumumanyi kyeyampaako akatono yaŋŋamba nti yebaka ku muwala we ate ye tamwagala ontegedde mbukyali avuga booda naye nga yamutambulirako dda tetwamulaba tetwagendayo fe twalya buli sente kula sinamugamba kyanagambiddamu okulaba waneno muzeeyi ngenda kulaga amazzi fe tetuli batemu kati bwe yatandise okwogera nali mugoba mba musiibula yatambula sipiidi ekyo kyali kintuuse kati ekyo kintuuseko mu biseera bino nga natereera naye omusajja we yanumbira n'akiŋŋamba kitegeeza abantu batujajinga abalaba akulaba webale nnyo kati tawalabika nti alidda n'akubanja amanja eki anko tasobola kudda ate yeyagala kutta muntu agenda kundoopawa kuba nali nkiwuliddeko nti bajja mu geto nabasanga bageto yuti nga nti twagala otunyigira omuntu twagala omukuba omugimu amanyire nkweyo example anko abaana sijja kuboogerako kampunzikeyo naako kugamba embadde wangi wano nali mu Kisenyi
emboozi eno wagiwulirako ey'omusajja yapangisa abaniga bayire mukazi wa asidi omukazi ayakolera mu owino abaniga abajja mu kisenyi wali we nali mbeera okawulira anko okawuliraako n'ababuya ne wagenda okusibira ng'ali n'omukazi naye oli yayiwa bubi asidi netali n'amwokyeramu none yayiwa yakona kunayana n'amwokya jukira bamukwatirayo emulago era essaayo no baliruzira ontegedde abo baali baniga era be bakikola tuli wamu be bakikola ki bageteyo ti bakemebwa nnyo baagala nnyo ssente ate abagagga bamanyi nti omuntu alinalo ali luddawa mu ghetto kati gye bajja buli ayagala okukola ekibi amanyi nti emanyi ayagala omuntu asobola okukola kino naye nga ate kati bigenze bikyuka naye nga bikyuse bitya ku musajja alieni skin abo batunulewo nnyo alieni skin yavuddeko okukyuka kw'abayaye gavumenti basiime omusajja oyo baleme mu kumusala amaanyi tebamusala sayizi anko tebamusala sayizi tusaba temumusala sayizi musajja waffe naffe twekyawa sijja kugamba nti kiwayo byenjogera sandi byogedde nzoya bagamba ki binakivaamu nakivaamu wanayansaasira nze ne musajja musiraamu njogera mba nesigamye ku Katonda ate kinali nkoze nali sikikola lwakwagala wabula bageteyo ti tetwagala kukola naye nga ate geteyo ti tumanyi engeri yokozesaamu ssente Katonda tusaasira n'okola era bageteyo ti munoonye ku mirimu tandikawo akalimu akatonotono nawe ogamba okutembeya engato mumanyi okulonda engato ezimalayo osobola okirayo mukafasiti wali mukajja mukagujje n'obulondamu engato zabakananakanana ogitunda kyena leero ogula peya 3 nti ogenda gula 6 kuba amagoba ogikubisamu emirundi 2 mwemanyi ebyaffe mubimanyi tumanyi ebyekibi kati 5 tukole nga towumbawumba tugenda mu nnaku nkulu ennaku enkulu zino ababbi basinga obungi bwebaka gye basobola okugamba abantu abali eyo nga tugenda mu nnaku zino enkulu nga sibagetuyutinde nga abantu ababulijjo abantu obubaka bonsobola okubaweereza ekisooka mbasabira okuyingira omwaka mu bulungi naye ate temutambula nnyo kiro nga mutambuza bigere oba olina abantu eraliikira linnyawo booda ate tojjayo nnyo ssente kubanga tomanyi ndowooza ye osegeera tojjayo nnyo ssente buno obudde bubeera bubi nnyo namwe abavuga amamotoka endabiramu erina kuba waggulu nga lookomweri abaana enjala ebaluma bangi balina obusongo bwabwe buli omu alina endowooza ye obubaka bwesobola okuba mwekuume wootya okuyita linnyawo piki oba mu motokayo endabiramu giteeke waggulu eggwanga teririna buzibu sijja kugamba nti embeera ebeebeerawo naye nammwe mukinjogerako mukimanyi n'embeera mugimanyi naye bba byakyukamu anko ekyali omweri embeera enkadde none omusajja kabaddewo nga ye ebintu bikyukidde ddala naye kati okweyongera okukyuka okwaddala musajja waffe balekerawo tusaba gavumenti kisa kya mukama yavuddewo nasira n'agamba simanya agenda bakweyambula kusuulawo awofisi gye bamuwa weba tata musajja olaba omusikale nolaba omusajja ng'oyo n'avaayo anyway tweyanziza nnyo Quest B4 Media tugusa ensonga emboozi ya Sonko ogiwulidde abantu nga Sonko gye bali bangi naye nga bakkakkana naye gwaliyo omuvubuka ali eyo so okukkakkana olaba ate ne butambula sawa zino kati ali free atambula nga bw'ayagala piki ye atambulira ku piki so naye mu biseera biri osanga nga otambula weebikiridde tisijja kgenda wano ensi esonyiwa oyinza oba ng'oli eyo aweeraliikirira nti ebikolobero byenkoze bingi banansonyiwa kanange vaayo biveemu olabe ensi etambula nti sawa zino obadde bwoti enkyo ogenda kubeera kirala nnyo ate ng'oinspiringa abaana abalala nti kyenjagadde ku Sonko nti yesi yakivaamu naye teyeetuliddeeko tuwadde emboozi ye naye gwe omuvubuka ali eyo ofunemu ekyokuyiga bino ebintu obiveemu bulamu butambule tujja okuba nga tweyagala nnyo ng'osobola okusanga ku kyayo oloni omubongako osanga nga tewali mbeera yonna so Quest B4 emboozi zino zisanganga wano simanyi byakunoonyako kuba Ibula Kabadia kuba Malala myamuko nabo
oli awo ne government wale embozi zammwe kusanga nti abasinga baba tebamanyi ma office jabeere tebamanyi omuntu gobazanyirako and ne police Uganda police bakuleetedde omusajja nti yabbye akasimu saka kituufu abantu babba amamotoka naye esimu waliwo gundi gye nakolako waliwo omwana bamubaka esimu yali mwana muwala yali mukwano gwange tugenda twagala n'abapoliisi ne bakwata oyo yali agibbye naye ne bateeseganyaawo ti yabadde ya sente kyofu esimu nagitunda naye yabadde ya sente meka sente west ne bateeseganyaawo ne kumala teyagenda so okutta omuntu ng'ono sooka omanye kituufu kale bwe kiba nga kituufu ninyina esimu muteeseganya ebintu ng'ebyo nga tebiza na public zisana nga ffe bano naye osanga omuntu nga alina abamusinza nga alina bangi abamulyako emabega kati ennaku zamaze eyo abana babadde bamulyako bali mu mbeera ki ye fango ni kiki ekiriyo tulaba abantu bangi ku TikTok ne bazze ambajeregerera naye tomanyi gwe omuntu ajerega aliye tona yadde omuntu gw'oliisaako mpozi mukyala wo gw'olina ewaka oba n'abaana bo naye tolina muntu gw'oliisaako nga tomulinako yadde oluganda tolina muntu wakulyako wa respect omuntu asobola okubeera ne bakyaliibe nga bamulyako so papa Alien so wekiba nga ovuddeyo kama mulungi byonna bijja kuggwa buno obubaka bugende eri ku Fangon nti kaseera kano si kangu naye bijja kuggwa ate tetulina kuggwa mu maanyi temulina kuggwa mu maanyi so embeera ebaddewo naye kaseera buseera twongere tulemereko ze muzukulu wa Kabajja ku SB Family tugusa ensonga atuteekamu akasente bannaffe bakolera kanana abo mouthwash baga nti gwena wena tawanyizibwa n'endwadde ey'akamwa akamwa kakuvaamu akaswa akabi amanya obugagisanya gakuvaamu otusaayisayi agakunyenyeera senyesa kanana abo mouthwash kasange ku pharmacy ezikuli okumpi ne drug shops ezikuli okumpi bannaffe abaziwa and Sons bo bali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings osobola okugendayokko nodanga yofunira beddings ennaku z'omwezi nga 7 December tugenda mu kikadde Sheraton Gardens fena twesangeyo Brad sanyiza okukulaba mbala ngenda kujjayo nja kukonako nga nze naye bakyali bange mbalale maze mbanga kivuba bagendayo esatu ezega waliwo guy designer winter stand akola ku kazimbe ka Portville mbera nyo mu ghetto nze SB Ferry wansi mu byuma kazimbe nkamanyi kyali wanga mbalala bamanyi bavuga kulya muko kutumiddeko nnyo muko mbalala nina mubakyali bange twateranga nnyo okujja olwokuba mbadde nduddo yakujja tubeyokemu ekiri kabaka okay tweyanziza nnyo tweyanzege ku SB Family tugusa ensonga mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.